kati twali tukyali ngo tunagenda Kasese kwe kuwamba Dr. Bata twamujja Nakaseke. Dr. Bata yawambibwa buwambibwa. Twamujja Nakaseke okujja okuyamba okujjanjaba baki abalwanyi. Naye nga n'eddagala talirina ng'ate omugenzi Kiseke yali tuweereza okuva e Nairobi nga tuliyisaawo Kiyindi ku nnyanja nga Black Bomba nga ffe tulijjayo ne tulinona. Bwe twatuuka mu Lukoola ne bannonda ku kitebe kubeera kwota master w'ente zonna ezaali mu Lukoola. Kati awo ezammwe oli kwota master ku nte z'abantu ezizo naye nga tulyamu kati ngaffe nga tulina abakulu. Oyo mukama wange Besigye yali dokita ng'era yatujjanjaba. Yatujjanjabanga mu nsiko nga yalikomendinga omulwadde gundi atekwa kulya lulimi, omulwadde gundi kusinziira ku kyennoonye ajja kulya kibumba, omulwadde gundi ajja kulya kigere. Nga Dr. Besigye ya recommending. Nga biri recommended nga bali beegata ne Dr. Bata. Kasiri Eggwanga ne Kasiriivu n'omugenzi Lumumba ne Kyaligonza be baasookera ddala okunnumba mu maka gange ge nalimu. Naye nga waliwo eyabaleeta ng'abagamba oyo yaliko omujaasi. Bamuyita omugenzi oyo bamuyita Walusimbi naye yali Wafumbe. Nasooka kuyingira nga sapoota abagulira emmere ng'omuwagizi. Nentandika obbagulira emmere nga kati boolaba wano mu tawuni y'Ebaka. Kati ngeza bugeza nga mukwano gwange Kafulage atandika okulingiriza lwaki emmere mu dduuka ya gundi egenda nnyo ate nze wange tegenda. Ndabawo gundi ono abantu bendaba sibategeera. Kafulage aluka olukwe ngeza bugeza wadde lwakwogera ku linnya line ngeza buki atandika okutwala olugambo ku poliisi. Gundi atunda emmere atusanga alina baagiguza ng'angula ne taaba ne sigala nga mbigula mu balukoni nate nga nze sirina dduuka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Atwaba omulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero tuze nga bwe twalagaana nti tujja kukuleetera abalwanyi abalwana okusobola okulaba nga baleeta gavumenti eno mu bukulembeze eno gye tulimu gye tweyagaliramu. Nega nti nja kuba kunoonyeza tutalaage tulabe bakyaliyo gye bali embeera gye balimu eri etya okutwaliza awamu. So olunaku olwaleero tutambudde tuli Baka Mende era nga olunaku olwaleero ndi wa mukisa nti wenzize wano neegatiddwako Meja Kimera Henry ndi naye wano weggambye we tuli e Baka Mende. Lwaki simusaba ababuuzeeko nate emboozi egwa makerenda nsanyusa okulaba afande Kale mukwano mbuuliza ku bannayuganda abatulaba. Mbalamusizzaako mwenna abampuliriza. Amannya gange geego ndi Meja Kimera eyawummula. Ntuula mu RCA Bujuuko mu muluka gw'Ebakka mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso. RO nya 34 First Gawo nyimpi nnyo Gawo yasookera ddala mu NRA First Gawo nya 34
olaba nange njikutte nya 3 nya Ananza abantu bagamba digiti zange ziri ezi. nya 3 nya bwogenda mu bino ebyammwe ebya kamera ebya ne bateekako 0434 nkiwulira weewaawo Mecha nkimanyi nti bannayuganda kati bangi bakulabye naye beetaaga okwongera okumanya nti gwe olutalo luno olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze lukusanga wa oluyingira ddi era oluyingirira wa? Olutalo luno olwaleeta gavumenti eno naluyingirira mu disitulikiti y'e Mukono mu ggombolola y'e Nakisunga mu kibira kye bayitanga Kasaala. Omuduumizi mu kiseera ekyo abantuukirira yali Kyaligonza oba Brigadier oba General kati. So eno ndowooza Major General. N'omugenzi Lumumba. Be bantuukirira naye bansanga naliko omujaasi emabega. Mu magye gaani? Ag'eggwanga. Oba mu gavumenti yaani? Mu gaggwanga kubanga nze ennamba yange nayingira mu magye mu Uganda Army. Kasirye eggwanga be bamu be twali nabo. Kasirye eggwanga ne Kasirivu. Awo be twali nabo benziju baabo twali nabo mu Uganda Army. Kasirivu oyogera ku Kasirivu ki? Kasirivu Geno. Awo be twali nabo era be bampaswedinga ngamba waliwo ekizze tukiyingiremu ne bagamba sijja kisobola nyola okuba nalina ekibira nga kirira nalina ekibanja nga kiriranye ekibira ekyo Kasaala kiri mu ggombolola y'e Nakisunga era we baatandikira twalina mukyala wange wakati mugenzi naye twayingira naye mu nsiko naye oluvannyuma ne tumufulumya ng'alina obuzito bw'afunye tumufulumya nadda ebweru nze ne tandika olutalo. Bw'otyo bw'oyingira mwaka ki ogwo twogerako? 81. Mwe mwasookera ddala okuyingira. Olutalo olusanga otya? Olutalo engeri gye naliko omujaasi emabega nali mu zino conventional war. Neziriwo ezo? Zino ez'okupulaninga nti tugenda kulwanyisa gundi. Naye obuyeekera twali nga tetunaba buyiga. Kati obuyeekera buli hit and run. Naye ffe baateekangawo front ne bagamba ate nga tugamba ab'ekkaliti balabe baffe ab'ekkaliti muwummule tugenda kulya kyamisana. Nammwe ne muwummula eno bwe mwamala okulya ekyemisana ne mukola ki neddamu nezaako naye obuyeekera tebuliiko ekyo wooliira emmere we bakola ki we balumbira okirabo kakati bwetyo tandika kasiri eggwanga ne Kasirivu n'omugenzi Lumumba ne Kyaligonza be baasookera ddala okunnumba mu maka gange ge nalimu naye nga waliwo eyabaleeta ng'abagamba oyo yaliko omujaasi bamuyita omugenzi oyo bamuyita Walusimbi naye yali Wafumbe kali yali mukwano gwange ng'akimanyi era yasooka okumpaswedinga. Waliwo abasajja bano bagamba bwe bati ne bwe bati ne bagamba sibisobola saagala biyingira naye oluvannyuma mu kunyumya ennyo ne babinyingiza nasooka kuyingira nga sapoota abagulira emmere ng'omuwagizi nentandika obbagulira emmere nga kati boolaba wano mu tawuni y'Ebakka kati ngeza bugeza nga mukwano gwange Kafulage atandika okulingiriza lwaki emmere mu dduuka ya gundi egenda nnyo ate nze wange tegenda ndabawo gundi ono abantu bendaba sibategeera Kafulage aluka olukwe ngeza bugeza wadde lwakwogera ku linnya line ngeza buki atandika okutwala olugambo ku poliisi gundi atunda emmere atusanga alina baagiguza ng'angula ne taaba ne sigala nga mbigula mu balukoni
nate nga zisiina dduuka naye nga bwe buziba ogula mu bungi naye tebalaba gy'obitwala. Kati twavaawo abasajja ne beekyanga aba poliisi special force mu kiseera ekyo yali special force yali Kisoga police post ey'Ekisoga baali babataddewo nga bangi nnyo nga bazze okunoonya abayeekera. Tuba tuli awo zaali ssaawa 8 ogw'emisana ne batulumba nga bazze kulumba kibira ekyo kye balowooza ekirimu ki nga nange bazze kukola ki kuntwaliramu nze nkulira abayeekera. Ekyomukisa omulungi twali tufulumye nze Lumumba Kyaligonza ne waliwo omulala jeno mwerebe saakyaliwo naye twali tufulumye tugenda okulaba nga abasirikale bazze bangi ne tudduka ne tugenda nga boolaba kati boolaba ekibira kiri tugenda tukyesonseka. Kyaligonza kyava agamba Lumumba tujjeemu tubalage nti tuli bayeekera. Okyalo bakiyita Kirondo Seetanazigo muluka gwe Seetanazigo ne balumba bagenda okulumba bali ne tubasinza kwega saali mu kubalwanyi naye bano Bakyaligonza ne babasinza bali ne basinza bali baki amaanyi ekyaddako olwo kati eyali sapota bwe nalaba ku kiri wali olina okuyingira ne mukazi wange n'ebintu byange byonna mu nnyumba baabyokya byonna amaka gaba galina okuggwawo gonna ne gaggwawo ne nnyingira ensiko ng'omukwesese ng'emmese bweyingira muki noyingira ensiko kuyingira ensiko 81 bwe tutyo kuvaawo twagenda okuvaawo nga batuleese nga Kyaligonza bulaka bomba wano Galamba Sanga bwe twatandikawo olwo mukazi wange muyingiza nga Kyaligonza ngamba naye mukazi onoobeera naye onoosobola naye otya wonze simanyi nyeenyi mwatugambe tuyingire ffenna kati singa namuleseeyo tebandimusi embeera nejja bwe tutyo ne tujja nga tutambula awo Galamba tuyingira Sanga awo nawonnaawo tutandika olutalo tuba tuli omwo mukyala wange kati mugenzi nga bwebimanyi yafuna olubuto bwafuna olubuto Kyaligonza naŋŋamba ate kijja kusoma waliwo n'omugenzi Samasama yali intelligence bayirene IS twamuyitanga IS Samasama kati mugenzi kyalo ono tulina mikwano gyoba bali mu Kampala betusobola kutwalira mukyalo ono awo n'olutalo namugamba mulina naye tunamutwalayo tutya oli wa kibiina kyennwanyisa bwanandaba mukwano gwo ata mukulu wange yali muganda wange mukulu wange nze gwenzirako naye tulina omutwalayo mu magezi mangi nnyo ne bapulaninga awo Makerera ku gospel awo bwe wali mukulu wange wansi awo Bwayise road awo gospel Bwayise road awo yali kati twalina oluganda ne mugenzi Dr. Kununka Dr. Kununka twalina relationship n'oyo mukulu wange we yali kati bano twamutwalayo nze saatuuka nayimirira wano wali ku gospel nga nnengerawo bulengezi ngambagamba bugambi mumutwale wali mumukwasa omuntu oli gwe nnengera nga naye saagala ndabe ng'ajja kundoopa ekitegeera nalabye gundi kati omukazi mugamba gwe mugambe mulamu wange tatabangako namuyeekera naye simanyi gyali naye ensi ekoze eki enfundibira naye ng'ali lubuto ne bamuweera okaminga ffe ne tuddayo emudda mu nsiko yammwe tudda mu nsiko yaffe myaka
gyawera egy'etaano tukola kitudda kwe kuva mu bulaka bomba tugenda tutandikawo 11 battalion eyagenda Fort Potro Kasese twatambuza bigere ennaku 23 ze twatambula okuvaawa paka wa okuvaawo egalamba awo twatambuza ebigere okugenda Fort Potro manya ekasese tutambuze ojjukira obote yalangira nanga Museveni abajasi bamuwedde akasigazi abujasi 7 naye bubwo mbuwerekereza bugenda Zaire yabategeera simanyi intelligence ye bwe yamuwa naye twabiwuliranga ku radio nga tubiwulira asigazi obujasi 7 nenga tuli battalion nnamba yakulirwanga omugenzi Sefali olidi tugenda netutuukayo bwe tutuuka twatambula bulungi netutuuka eyo mu lusozi ekasese netuba tulingiza mu lusozi eyo waggulu twagenda ne radio yaliwo gye baali bafunye mu biseera ebyo saamanya radio naye twasanga tufunye radio eweereza ebintu mu nsi yonna biki tusinkana Pike omuzungu Pike olwo atandika okukwata ebintu ebyo tanga mu nsozi batulinnya olusozi eno yonna olwo muvuddeyo muze Kasese tuli Kasese wayita oba wayita sikyajjukira oba gwali mwezi oba zaali nnaku kwe kuwamba ennyonyi eyo yagwe Kasese tugiwambiramu abazungu n'abaforeigners wakinengwe Kasese awo tuyimbi olwo gavumenti n'abaali eno mu Kampala batandika okukakasa ti ddala waliyo abaki abayeekera we bali bwe tutyo twalwana olutalo tulwanira awo mu Kasese awo Nalubona wawonna paka eyo yenna Kirembe ngafe tuli baki tuli bayeekera olutuumu obwe twawamba ennyonyi tufuna ekifaananyi ekiva mu nsiko olwo tujja ku kisaawe ky'ekasese tutandisa okwekalakaasa tusanga buno obupiki buno obwa baveterani buno obwo tutandika obuvuga obusipooti obwo olwo ennyonyi muwamba yaki omuntu ayinza okubuuza ennyonyi muwamba yaki twali twagala okukakasa eggwanga nti gyetuli twali kukakasa era baakakasa bwe twawamba ennyonyi eyo abasinga baakakasa nti gyetuli abaali balimu okubuusabuusa mawulidde kati bwe tumala okukakasa kyendowooza baakakasa apo tunnaawo ndowooza bakyakakasa kyolutalo lwaffe lwatandikira kituufu awo tugambe nti lwali lutandika butandisi oba waliwo ebibinja ebyenjawulo ebibinja byali bingi bulaka bomba wano mu Nansana nga batubuulira buulizi ku radio call bansuubira baali baakakasa dda nti naye nga abalala batambulira ku radio twatambuliranga ku radio call Kyaligonza awambye Nansana gundi awambye wano byonna nga babitutuusaako wadde twali Kasese byonna kati kwegenda mu koki muzeeyi lutwa kwe kuwamba lutwa bwawamba Museveni akkiriza bagende e Kenya bakole ki batule ku negotiation naye ngeno nga tujja tukola ki mukuba tulwana baya tugamba temusiriikiriza wadde ngenze muki mukuteesaganya naye temusiriikiriza twasiriikiriza paka lweyakomawo nagamba tutuse ku ntegeeraganya naye ntegeeragana mwagituukako yatuukibwako bo seyo sijetabaamu sagala kujetabaamu banga saagiri naye simanyi naye nga ebyavaayo wajjukira mwali mukuba ng'ate bagenze mu nteesaganya ate sisuubira nti waliwo okusirisa yadde ntegeeragana yatuukibwako naye ebyavaamu kwali kuwamba netuwamba kusoomozebwa ki ennyo gwe nga omulwanyi kwe mwasanga mu nsiko eyo kuyinza okunyumiza oba okwogerako eri bannayuganda bamanyi kuba tuwulira okulya tekwali kwangu okwambala tekwali kwangu bingi byempulira okwambala eddagala
byonna tebyali byangu. Mwalina abasawo ab'ekinnansi. Okusinga twakozesanga nnyo emiruluuza. Obukwanso. Haji Nadduli yali musawo wa kinnansi. Olidde. Kwe kutuuka kati twali tukyali nga tunagenda Kasese kwe kuwamba Dr. Bata. Twamujja Nakaseke. Dr. Bata yawambibwa buwambibwa. Twamujja Nakaseke okujja okuyamba okujjanjaba baki? Abalwanyi. Naye nga n'eddagala talirina. Ng'ate omugenzi Kiseke yalituweereza okuva e Nairobi nga tuliyisaawo Kiyindi ku nnyanja nga Black Bomba nga ffe tulijjayo ne tulinona. Nga ffe tulinona. Ne mukama wange kyaligonza. N'omugenzi ba Lumumba abo. Bakashaka. Mbadde neerabira Kashaka. Kashaka naye twali naye mu Black Bomba. Erinnya eryo mbadde ndyerabira. Ndijjukidde kati bwe twali tujja bwe tutyo. Bwe mutyo mpaka kuwamba. So okusomoozebwa tugambe nti kwali kwa ddagala lyokka. Eddagala, ebyokulya, entambula, buli kimu twakirina. Mwalyanga ki? Bangi batugamba mwali amaliba, mwalya ki? Ffe tetubitegeera nnyo. Nze nali omu bwe twatuuka mu Lukoola ne bannonda ku kisebe kubeera kwota master w'ente zonna ezaali mu Lukoola. Kati awo ezammwe oli kwota master ku nte z'abantu ezizo naye nga tulyamu kati ngaffe nga tulina abakulu. Oyo mukama wange Besigye yali dokita ng'era yatujjanjaba. Yatujjanjabanga mu nsiko nga yalikomendinga omulwadde gundi ateekwa kulya lulimi, omulwadde gundi kusinziira ku kyennoonye ajja kulya kibumba, omulwadde gundi ajja kulya kigere. Nga Dr. Besigye ya recommending. Nga biri recommended nga bali beegata ne Dr. Bata. Nga bali sebo nga omulwadde tomala gamuwa bintu. Omulwadde tamala galya. Nga yali gundi eyo. Nga yali vale ngiyite ki vale ate oba weeroboza. Kati ebintu ebyo kati nange we nafuniranga omukisa. Naye ate gwe kwota master. Akuwa okubaaga akubakuwadde ki? Akuwa kulya. Kati oba mpadde ente ngibaage kati ate nzije nkusaba ennyama kanange ku lulimi nange nensalako nange nendyako ne ku kibumba nenkola ki nosalako. Meja wamache Mpanda bali strong. Tebyamuyisa bubi. Gwetutyo ne tuvaayo paka lwentuse ku kuwummula. Talina kusomoozebwa kwonna kwoyinza kwogerako mu nsiko eyo gwe nga gwe okwakutuukako. Okusomoozebwa okwantuukako mu nsiko ekisookera ddala butalaba ku bantu bange. Ebbanga eryo lyonna myaka 5 nga siraba ku famire yange, siraba kwayitibwa muganda wange. Ulu Balumumba nga be baganda bange, Bakashaka nga be baganda bange, buli gwe nasanga eyo. Era ng'abajaasi ekikankitwale ng'abajaasi abajaasi tulina sisitemu eyo egamba nti bw'obeera mu lutalo booli nabo be baba Baganda, tofa ku ggwanga, tofa ku kabira. Tofa ku kabira, booli nabo be baganda bo ku ssaawa eyo. Kasita oba nti wajjuza kati bwe twamala okuva eyo ne batugamba tujjuze forms biki kumanya next of kin naye nga bano be baganda bo abajja okutwala nti ova bakka tebafaayo oba kigozi ava bakka oba vawa naye ebakka amanyiyo nga be bakola ki be balina okukuleeta. Next of kin nga muteekako oyo gw'omanya ali awo muli naye. Nkuba ekifaananyi ng'omukyala wamuweereza ng'olingiza na bulingiza ne bamutwala ate nga muzito n'omala emyaka 5 nga tomulabyeko. Si kusomoozebwa nnyo okwo? Kwali kusomoozebwa naye natuuka ekiseera nenkukola ki? N'okumanyiira. Nenkumanyiira.
bwavaayo wamusanga kati namusanga n'omwana yali amuzadde omwana yamuzaala era yamuzaalira mu kika kyange mu family clan mu baluganda lwo era ne bamutuuma erinnya lyange erya Henry ezzungu bamutuuma lya Henry nga bamanyi nze sigenda kudda kati nga balinga ababbula bamukubbulamu era ngenda okudda nga baŋŋamba omwana oyo twamukubbulamu twali tumanyi togenda kukola ki togenda kudda mbagamba nkomyewo naye erinnya sijja kulimuggyako ekirungi mukyala wange namusanga bana yalina ebizibu byeyanyumiza byeyayitamu yawangalirako ekyetume olirayo emukono eyo kati yagezaako okutambula mu bantu ab'emirya nga kati booli mu katawuni wano kati atuuka yali anywamu ku malwa sijja kukweka ekyo sijja kikwe kati agenda okunywa ku malwa asanga muganda wange Mbonigaba nga musirikale wa gavumenti ayagala omukwana kati banywa amalwa byanyumiza nyumya byanyumiza kati bamala okunywamu atamiddemu Mbonigaba atamiddemu akwata mu nsawo ajjayo ekifaananyi osobola ono gwe tunoonya wano mu ggombolola ye Nakisunga akwana yajjayo alaga mukazi wange yennyini ekifaananyi amulaga ekifaananyi kyange yaŋŋamba yayita bwe yagenda okufuuyisa teyadda bwe yagenda okufuuyisa teyakola ki teyadda ye bwe yanyumiza era newe yali asula n'agamba muganda we yali asula n'agamba nti nawe no sijja kusulawo n'adduka n'agenda enkokonjero yewala wansi n'agamba nkaabira musajja wange yagenda mu nsiko ono andaga kifaananyi bamunoonya kumutta byalingamu ebintu ebyo ng'abantu balina ebifaananyi by'abantu anti babijjanga mu mayumba bakusindika kati nga bw'onooyiggulawo wano nosaba ebifaananyi bya Kiriziya nti no Senti Teresa bakka kati n'ogenda eggomba onoonya Senti Teresa bakka nga gwokikola ki nkiraba okiraba kati n'ebyo byaliwo era mukazi wange yaŋŋamba yadduka neyeraliikirawo yali asula bajja kunoonya kuba musajja mbu kubanga oli yamugamba omusajja aze nga akubuuza omukazi ono bwe ndamulaze ekifaananyi kino yejizemu bw'ati ate bwe yagenza okufuuyisa teyazze kiki kyategeeza atandika okwekengera naawe kati n'oli ne mulamu wange neyetandika amalwawo negakola ki negakoma ne mulamu wange yali anywa amalwa byonna ne bikola ki n'agavaako ebintu biwanvu lutalo ono gye luvudde tebiri ku malwa tebiri kuba nti wali mu bbaala za miwendo tebiri nti wali wa muwendo nnyo naye buli omu ekintu we kyamusanganga nga wakirwanyisiza okulaba nti akikola ki yeetaggulula kituufu okiwulidde gw'owummula ddi nawummula 224 mukazi wange yafa yanjawukanako 2 so mbeera ki kati omuntu ayinza okubuuza omanyi waliwo bingi abawummudde byetuwulira bemwogerako nga pension owulira aboogera ku pensioni n'owulira oli nti nze nawummula naye simufunanga ntambudde abamu bawummula naye n'agamba nti natuukayo erinnya nga siriraba so mpulira bingi okutwaliza wamu gwe mu kuwummula wasobola okuba nga ofuna byonna ebyetaagisa omusirikale ng'awummudde era mbeera kimwoli nabifuna ebisooka naye oluvannyuma era nga bw'omanyi waliwo lwogenda ne bagamba bya bouncing mulimu bouncing kati nze ataasoma bouncing sikikola ki sikitegeera sooka oddeyo
kamara tujja kwengera okwete ekiba kya bouncing cheke baba ataddeyo cheke neta machuari nga kiki olumu n'ogenda ku akawunti nga ofunyeyo 10 ngeza bugeza sigamba nti 10 kyennyini naye ngeza bugeza nosanga n'ofunayo 10 n'ogamba mukama ampadde bwe tutyo byakuteebereza nsaalisuubidde nti byakuteebereza ebisinga byakuteebereza so gwe akasimu ko wakafuna akasiima akasooka nakafuna naye pensoni eri awo bwetyo bw'ogenda ogibanja olinaga nti ffe twabatuma kintu ekyo kituufu nti amboogera bwe batyo kummwe abaleeta gavumenti eno zegambye enamba yange eyo gyenkugambye nagitwala mu ofiisi omuli omuvubuka eyenkananga ggwe bwe yajjayo fayiro n'anoonya mu ggawo n'azinoonya naga teriimu nemugamba ngera bwe mugambye nemugamba genda mu fast ggawo bw'otosangayo linnyeeri bw'otosangayo nnamba eyo saayina kamera kumukwata sijjaga nti ojja kumbuuza nti bw'omusanga kati omulaba saafuna kamera kumukwata naye ekigambo kyeyaŋŋamba yagikwata n'agituukako n'ambuuza nammwe mukyaliyo babasuubira okubanga mmwe mwafadde kati okuva olwo tutandika okufunamu emitima ebiki emikalubu mujye muyita egiguguba kumukuyita guguba kati mwe abavubuka mga baguguba naye njagala okutegeeza gwe bw'obeera gwe onyiga ekirungi nebaza mukama eyanteeka mu nsi nakomawo nenzira mu bataka nenfuna obuntu bwange bwe nafuna nembukolamu development siri bubi nnyo ngera bwondaku siri bubi nnyo naye akasiimo nkaagala oli jjajja alina kyeyekoledde akasiimo nkaagala nentunulira baganda bange bano nga bwobalaba embeera akasiimo pensioni womwagala mwagala ajje mbudde n'abalala tukole ki tusobole okubeera nga ffena tweyagalira mu ggwanga lyaffe okusinga abo so njagala tumalirize naye gwe mukululwo kiki kyewali badde ogamba singa saawa eno osinkana omukulembeze w'eggwanga kiki kyewali badde omugamba webiseera bingi tubalabye mu abazirwanako mubeera bankizo nnyo naddala mu biseera by'obululu era tubawulira nnyo nga mugamba batujjukira akalulu nga kazze singa saawa eno osisinkana omukulembeze kiki wali badde omugamba lwaki atujjukira nnyo mu biseera by'obululu kyekibuuzo ekisooka kino ekitundu bakka era yatuika n'ejjinja awo ku poliisi weeri ejja n'asimba ejjinja bw'aba agoba Luweero triangle nga wegera ku Luweero triangle ndowooza yanditandikidde ku Kambogo bakka olutalo lwatandikira wangi wano olutalo we lwatandikira okusaasaana okugenda e Luweero wano we lwatandikira wano bw'aba nga tamanyi Kambogo njagala agambe nti bakka tagimanyi abo bonna bakama baffe ba Janet Mukwaya wano bamukwaya wano niyo okulaba nga tufaanana bwe tuti ndowooza ffe twandibadde NRA mu modo nkitegeera ffe wano baali badde bayigira ffe twandibadde NRA mu modo okutuuka ogitwala Embarara okutuuka ogitwala Arua
naye nga wano NRA mu modo eri luddawa wano banaye njogedde bubi NRA mu modo akaala akalungi ak'NRM kandibadde katandikira wano muluka gwe bakka busawuli wano wonna genda paka galamba masuuliita semutoka peeka amasuuliita abaana ba Museveni balwanira eyo lwaki sife tuli bakuma modo netusigala mu nnyimba buli kirungi kyonna kyandibadde wano mpulira nnyo abakulu nga bagamba nti okumanya babafaako nti babateerawo ne ministry number eya Luweero Lwenzori triangle ekyo mpulira bakyekwasa nnyo kati njagala okugamba okubuuza ekibuuzo kino lwaki Luweero ogigatta ku Lwenzori awo nange simanyi okusooka yali Luweero triangle yokka ekyokubiri abantu baminisita bebatuwa tebatumanyi baminisita bebatuwa tebakolaki tebatumanyi galabuzi wano ate galabuzi musanze wano mutabani wange muli mu myaka gyegimu mutabani wange bonna baana bato beba batubuuza ebibuuzo twabatuma kyebalwanirira tebakikolaki tebakimanyi kati kanko ekyokulaba essomero lino oliraba St. Teresa St. Teresa Bwakka erina koodi 03 esinga Buddo naye kompeya eno St. Teresa ne Buddo eyo St. mu Uganda naye raba bwefaana essomero lya gavumenti lino egavumenti yalitwala nenga lyabakatuliki naye gavumenti yali 03 litunulye bwe lifaanana kompeya ne Buddo lino terimanyi Buddo okiraba ffe tusoma ebyafaayo ebyo byonna ebizibu byetusikola ki okusoomozebwa kusanga kati swandigambye Luweero triangle St. Teresa Bwakka ssomero lya gavumenti libirine facilities ezikola ki ekyo nakyo kibeere kirabo nti abantu bebakka balwana katubakolere essomero lyabwe erituukane n'ekigambo 003 banze mbadde kiyamaani w'essomero kyensonga lwaki nafuna koodi nambe 003 daawo bwe lifaanana bukya ova mu gye njagala kuwumbawumba wali osisinkanye ku mukulembeze mukulembeze nakoma okumusisinkana nga tuli mu nsiko sigamba okumusisinkana okwokubiri namusisinkana nga ndi admin officer wa 407 Embale nga akujjukira bweyansanga yanzijjukira nze ampita mukono yali antuumye eri kujjako kati ayinza okuneerabye naye yampitanga mukono nikine mukono anti nayingirira mukono kyava kuyita mukono ate manye omukono gwali gusuula enkene nayingirira mukono ngaawaga mukono ogamba otya mugamba kino nakino duli twatulwa nga tuwange naye kati enjegerezi so ki kyewandyagadde ekisemberayo ddala ki kyewandyagadde okulaba nga kikolebwa mu ba veterans mu bakadogo abaawummula kiki kyewandyagadde okuba nga olaba nga kikolebwa okubakolamu ebibiina n'abawa obuyambi ne basobola kati nga ngezanga kati bakka singa bakkantu bebakka wano nkugambye nti wewatandikirwa yandibadde atutaddemu ebibiina bingi bakati palisi modo tuziwulira buwulizi emyoga ate bebagamba nti mwetabemu ebyo tugiwulira buwulizi bwetugendayo bano abalina amadiguli fe abataasoma tebatukkiriza bye batutegeerera bwomugamba nti owange ndi kino agamba gwe lindako binakola ki ogenda okulinda n'olinda n'okowa n'ogenda n'osaawo ekisagazi n'osimba ennyaanya n'ofunayo olukumi naye nga
kiri n'ogamba kankite era nze bino baŋŋambye nimbagamba oli mukoowu abantu tukoye mu kutuyisaamu amaaso bannaffe bano abavudde Makerere abavudde betuyita briefcase abaava e London ne bajja ne batutuulamu wano ne batubuuza ebibuuzo twabatuma okulwana ffe twali London nga tuli ku sausage muntu aba akuvumye nnyo towulira nti omuntu aba akuvumye nnyo afande nsibulira bannayuganda bansibulira okay bannayuganda bannange naddala balwanyi bannange abaawummula basaba mube bagumiikiriza ate njagala mwekolere abo abalina kye mwekoledde mugende mu maaso tuleme kulindirira bya gavumenti ebya gavumenti bitusange nga naffe tulina byetukoze eki byetwekoledde kubanga nange kamwa koogera mbagamba nina ke neekoledde gavumenti wenensangira oba pensoni erigimpeera mu ntaana erinsanga nga nange nina entaana yange erisanga nga nnungi kale aturaba omulungi ndowooza afande omuwulidde bw'atyo naye bw'atutuusizaako emboozi osanga tunafuna omulundi omulala nate ne tumweyongeza ne twongera okuwulira ate ki kyayongerako kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba amiina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.